Nga bulijjo nkulamusiza nnyo ku Beg TV ey'omutimbagano ey'omutindo ku Beg TV ate ne ku beg.com. Abatugoberera mwebale nnyo n'abatufudde ab'enjawulo nga Stanbic Bank, Equity Bank, abatulekamu ensimbi abafiego, Janani Schools, mwebale nnyo. Programu ensonga mu ddiro tuli ne Dr. Dennis Daniel. Y'omu nno ku bali beeyagaliza entebe y'omukulembeze w'eggwanga. Tetwamanya bulungi gye byaggweera, eyakwatagana n'akakiiko ka byakulonda wuuyo agenze mu kkooti. Twagala kumanya ebigenda mu maaso ku sayidi eyo, kampeyini we ziri zituuse wakati. Akakiiko k'ebyokulonda tribunal buli lunaku ebaako results zeefulumye okuva mu misango. Twagala naye atubulire. Dr. Soko buuze ku babe baffe tutandikira awo. Sebo nesiimye nnyo okubeera wano naawe. Abo abalabi baffe mbaaniriza era mbabuuzaako. Neebaza Katonda okuba nti atuwadde omukisa guno okwogerako gye muli. Kansuubire nti muteze amatu muwulire eby'ensonga. Sooka abantu babuulire, Dr. Daniel Dennis Ssemugenyi y'ani? Dr. Dennis Daniel Ssemugenyi era abalala nze muwanguzi w'engule y'ensi yonna eyitibwa Global Recognition Award 2025. Engule eyo yampeebwa ekitongole ky'ensi yonna ekya GRA oluvannyuma lw'okunsiima okuba omuyiiya ow'enjawulo asukkulumye mu balala mu ngeri y'okuttukiza obutonde bw'ensi ate wamu n'okubeera omuyiiya mu byenfuna asukkulumye ku lukalu olwa Africa n'ensi yonna mu mwaka guno 2025 oluvannyuma lw'okuba nti natandikawo kampani yange eya Daniel Dennis Investment Group nebuna ensi eziwerera ddala 6 ng'okuli America, Canada, Singapore, Bungereza, Mauritius wamu ne Uganda. Ate era n'okuba nga nze muyiiya era omutandisi w'ekitongole ekiyitibwa EBTDI oba Every Birthday Tree Day Initiative. Ekitongole ekyo kikubiriza bannayuganda okuba nti bwe babeera bajaguza amazaalibwa gaabwe buli omu asimba emiti egy'enkanankana n'emyaka gy'abaaweza ku mazaalibwa ge. Ensonga eyo nno yalabibwa nti kyekimu ku ebyo ebiyinza okuba nga biyamba eggwanga lyaffe okuzzaawo ebibira ebyazaawa n'okuttukiza obutonde bw'ensi okubuteeka ate ku mutindo ogusaanidde okuba nti naffe tuwangalira mu dduniya eno nga obutonde bw'ensi tebusaanyiziddwawo. Dokita kwenjogera naye wa bitabo wa mpiso? Si wa mpiso ssebo. Nina doctorate mu educational science era nga ndi muntu asobola okusomesa ensonga ez'enjawulo okwetoolola amasomo gonna ate nemba nga ntegeeza omuntu yenna okuba nti annyonnyoka ensonga eyo nga bw'ebeera erina okubeera. Emirimu gyo ogikolera mu Uganda, ogikolera bweru wa Uganda? Ngikolera mu mawanga ag'enjawulo ago genkumenyedde waggulu. Wano mu Uganda nina company offices mu bitundu eby'enjawulo lwakuba nti twafunamu okutaataaganyizibwa emabega awo. Company offices zange e Kololo zawambibwa abatamanya ngamba era bwe twogerera kati mulimu security company oluvannyuma lw'okuba nti nataataaganyizibwa abakitongole ekya State House akikulira ddala omu ku baminisita abakulira Office of the President baakola olukwesikwesi ne bawamba offices zange nakati emisango gikyali mu kooti sebo. Mu kooti n'emisango emeka wabira akakiiko k'ebyokulonda wabidde State House ebya Uganda bimanyi? Ate era ebya Uganda mbitegeera naye ate era ng'ekintwala mu kooti sebo si mirembe. Mpise mu kunyigirizibwa okw'enjawulo namala omwaka gumu n'emyezi 8 nga bank accounts za company yange n'ezange ng'omuntu zaggalwa mu banka emu wano mu ggwanga oluvannyuma lw'okuba nti baali banvunaana omusango gwe bagamba nti nali ndeeta ssente muno eziyinza okuba nga zitaataaganya ebyokwerinda. Ensonga eyo nagenda ne neewozaako. Account zaali zimaze okuggalwa okumala ebbanga nga ngezezaako okuziggula naye nga bankwenyakwenya nga tebakikola. Oluvannyuma ne nzirukira mu kooti enkulu okwetaasa. Kooti enkulu n'empuuza obujulizi obulaga biki bye mbadde nkolamu ensimbi wano nga n'ensonga eyo abantu be mbadde mpeerera mbadde natandikawo scholarship program
ng'atuweerera abaana abawerera ddala 1,000 buli mwaka mu masomero ag'enjawulo okwetooloola eggwanga, ate ng'era tukola ekyenjawulo. School fees ezandibadde ez'omwaka gwonna, term 1, term 2, term 3, wamu n'ebyetaago, oba mmere, oba uniform, oba transport, shuttle bus, abaana oluusi bw'abanga atali mu kisulo, oba tours, byonna nga ebyetaago tubibawa ne school fees zaako ez'omwaka mulamba ku buli ntandikwa ya mwaka. Kaakati abaana abo era bakuŋŋaanira wano wennyini we tuli mu mwezi mu mwaka ogwaggwa 2024 ku ntandikwa y'omwaka guno January, oluvannyuma lw'okuba nti akawunti zaasibwa okuva mu mwaka oguwedde mu gw'omukaaga. Naye olw'okuba ttaamu esembayo twali tumaze okusasulira abasinga abali ku scholarship program yaffe, tetwafuna kutaataaganyizibwa. Nalowooza nti akawunti banaaziggula mangu, abazadde bagenda okulaba nga bayise okubategeeza, ne bannamawulire baaliwo bangi wano, ne tubategeeza nti bannange omwaka ogutandika guno 2025 ensoma yammwe egenda kutaataaganyizibwamu kubanga akawunti zange n'eza kampuni yange zaggalwa mu ggwanga wano, era ngezezaako okukubira enduulu mu kkooti naye nga tetuweebwa kuwulirizibwa. So abantu abo bamala okwekubira enduulu ate ne tweyongerayo mu kkooti. Kkooti nayo yatwala akabanga ng'omusango bagenda ne bagusangulayo ku system gye bayita ECMIS, nga bagusangulayo nga baganya okugwa locating ogwo omulamuzi asobola okutuyambako okutaawuluza ensonga ezo. Naye oluvannyuma ennyo olw'okwekubira nduulu ne bannamawulire okutuyambako, era tutuuse okwebaza kwaffe okw'enjawulo eri bannamawulire, ate okuvangayo okuba nti bateekawo eddoboozi n'okutuwa akazindaalo. Singa temwali mwe bannamawulire oba oli awo ensonga ezo tezandigguse, naye ate mwatuyamba nnyo okuba nti mwatuyambako ensonga ezo ne zituuka yonna gye zaali zirina okutuuka, era omusango gwawolezebwa okumala ebbanga ne twetooloola kumpi emyezi giigyo. Buli lwe tugenda nga batugamba jjojuuzi Director of Public Prosecutions, omuwolereza okuyita mu office ya Attorney General, omuwabi wa gavumenti, ne bakakasa nga bagamba nti akawunti zange zirina okwongera mu maaso okuggalwa, kubanga baali balowooza nti oba oli awo ali nteekateeka ebikolwa bo bye balowooza nti byali bigenda kuleeta obutali butebenkevu. Era ne banvunaana n'okubanga bagamba nti abaana be tuweerera ate oba oli awo tuyinza okuba tubatendeka obuyeekera, naye ate aweerera abaana mu ssomero ate oba ogenda bayi abaana bali mu ssomero limu lyokka. Abaana bali mu masomero ag'enjawulo, era obujulizi obwo twabuwa kkooti, ate ne wano wennyini abaana bwe bakuŋŋaanira na bannamawulire baaliwo, n'abasomesa bennyini abakulu b'amasomero baaliwo, ne bayogera byonna bye balina okwogera, n'obujulizi ne babulaga. Ssente twazisasulanga kuva mu banka oluusi ku mobile money, ne scholarship forms nga bazadde bazirina n'amasomero gazirina. Kyetwakolanga ekyenjawulo, omwana tumuwa scholarship form, tumuweerako receipt ne transaction slip eraga nti tusasudde ssente mu ssomero, omusomesa n'ateekako stamp, omuzadde n'ateekako signature, ne wabeerawo omujulizi ow'essomero, ate n'omuzadde n'ab'essomero bennyini. Ngoloza ekyo kyobadde okola mu nsi yonna wali omulala asobola okikola, alina okikolera mu nsi nga Uganda, bayinza okukoleka? Owange ffe nga ffe tulowooza nti gavumenti eno erina emivuyo mingi gyekoze, teyeefiirayo ku biki ebiruma abantu. Ekino kyatutwaza mu kkooti ne tumala ebbanga nga babuuza lwaki oweerera abaana. Abaana abamu be twali tuweerera bambi baana b'abasirikale, mulimu abamu be twali tuweerera ku masomero agamu Bombo Army, n'amalala mangi ge sijja kumenya. Naye abamu abaana b'abasirikale, abalala baana b'abantu ba bulijjo. Kale nno kyaleetawo kutya nga bayinza okuba nga balowooza nti oba oli awo tulina ekyenjawulo kye tuteekateeka. Ebyo bigattamu otaate ebyobufuzi, omaze okusaasaanya omusimbi ogwo gwonna, omaze okutiisatiisa ate ogamba oyagala kwesiba ku president. Okutiisatiisa ssebo wange okwo kulumirirwa ggwanga lyange. Mu Uganda oba otiisatiisizza? Kubanga nze olaba wano nange nayambibwako okusoma, naye bwe nyambibwako okusoma ate nempeerwa omukisa nenfuna obusobozi obusobola okutandikawo kampuni nesaasaanira amawanga gonna. Kati nganze alumirirwa abantu bange nensalawo nzizengako eri abantu bange mu kutandikawo enkola ey'okuyamba ku baana okusoma. Naye omusango ogwo kya mukisa mulungi twaguwangula mu kkooti enkulu. Kkooti neeraba nti kya nsonga okuba nti akawunti ezo ziggulwa mu bunnambiro. Kati zaggulwa nkusese kkooti bwe yabalagira aba banka okugula akawunti
bangoba bugobi mu banka ne bakola kye bayita termination of banking relationship. Accounts zonna ne baziggala omulundi gumu n'essente ezimu ne bazisindika ne ziddayo gye zaali zivudde. Obutono obuli awo obutono obusammambizo obumu obwali ku account obutaliiko nsimbi balekawo ne balaga nti tebaagala mbeere n'account mu Uganda. Olunaku lw'empangulo omusango ogwo naguwangula ku makya ng'essaawa 5 amawulire ne gayita. Ziba ziwera ssaawa 11 ez'akawungeezi, abasirikale ne bagenda ku company offices zange Kololo ne basala eminyolo ne kufulu ne bayingiza kifuba n'olwaleero mwe bali. Tebaakoma ku ekyo ne bagenda ne ku nnyumba yange eri awo Kololo ku Hilltop Residence. Nawo nali ninawo ennyumba zipangisibwa abagenyi abavudde mu museeze enjawulo. Bambadde ne hoteeri awo ewa Mulago. Akati ne baziggala ennyumba ne baziggala era ne baziwamba. Kakiraga nti ng'ennaku z'omwezi wakati w'ennaku z'omwezi 6 n'ennaku z'omwezi 21 Mulamuzi yali amaze okugamba nti gavumenti ebuliddwa obujulizi obulaga nti omuntu yenna yali ampeereza ssente mu bumenyi bw'amateeka oba nti ssente ze nali ntadde ku akawunti zaali zigenda kukola mirimu mikyamu. Kati ebyo gavumenti byonna bye yali yeekwasa nga byali lukujjukujju lwa kunyaga oba oli awo kunsibako matu ga mbuzi kundiisango. Ne bagamba bwe mutaleeta bujulizi bumala ennaku z'omwezi 21 akawunti z'omusajja muzigule genda kuzigula. Bo okuva ng'ennaku z'omwezi 6 awo bakola olukwesikwesi abantu bennali abamu ku abo bembadde nkozesa nali nabagamba bagulewo nabo accounts mu banka y'emu ng'oluusi nsumbuyibwa limits buli kaseera mba nina okwegayirira banka mwongeze limiti muzijje ku mitwalo miliyoni 5 muteeke oba ku kawumbi oba ku buwumbi obutaano kisobole okuba nti emirimu egy'enjawulo gye nkola gisobola okutambula. Nga nina okwegayirira buli kaseera olw'okuba nali mbeera wala tebasobola kikola kubanga wano beetaaga omuntu ali wano physically ayina national ID agenda akole ki atereze ensonga eyo. Ate n'okunsumbuwa bansumbuwa nnyo okumpa national ID. Kati nga bano abakozi bange be nagamba mugulewo ne mbateerako ssente ne baggala akawunti y'omukozi wange nali ntaddeko akawumbi kamu n'obukadde 5 naye nga zaakusasulira baana mu masomero. Kati ye engeri gyali nti ali wano ng'ayangulirwa okujjayo n'ateeka ku masimu n'asasula oba school pay oba systems endala ze bakozesa oluusi n'okusasula direct ku masomero. Naye akawunti ze baazisiba abamuvunaana omusango bwe yayingira mu banka ng'olaze nti ofuna omusaala gwa mitwalo 8 ate sente akawumbi akamu n'ekitundu kajja katya ku akawunti yo. Nali namugulizaawo akawunti ng'emu ya $, akawunti n'enteeka emitwalo 45 kaza mirimu egy'enjawulo gye mbadde nkola eyo nazo bazisiba. Kati ne bamuyita okumubuuza sente omukulu ono z'abaakuwa zigenda kukola biki by'oddukanya wano n'abalaga byonna n'abalaga hoteeri n'abalaga apartments ez'enjawulo. Kati mu kubalaga we bajja okufuna ebipapula n'ebiwandiiko. Akati awo bamala omusumulula ku CID ne bamugamba genda naye twagala tuleeteko ku kopi ez'ebyo ebyapa na biki by'otulaze by'okola. Kumba olwo bakola olukwesikwesi olw'okubikola transfer mu lukujjukujju. Ebimu ku ebyo nali nabigula naye nga sinnateeka mannya gange, nagezaako teeka mannya gange naye nga baagala national ID ate nga ngisabye bangamba tetugenda kugikuwa toli Munnayuganda. Leeta obujulizi obulaga nti oli Munnayuganda. Ninzijayo birth certificate buli kimu ne nkijjayo ne passport nkolera ku ya Uganda nze nagaana obutuuze bw'e Bulaaya. Akati abo bantawaanyize nnyo ngenda okukizuula ku lunaku lwennyini lw'empangulo omusango lwenkizuula nti ebyapa bayingira mu nnyumba babibamu bakozesa omwana oyo omukozi ate bamukola akakodyo kubanga n'abamu kwaba baba nabo ebyapa bali Luzira bwe najja twabakwata ne batwala e Luzira bakakasa nti ebintu ebyo babateeka mu lukwe babijjeyo babitwalira omuntu omuvubuka banyazi battaka naye nga bakwatagana wamu ne State House. Era omukulu omu minister in charge of the presidency yabadde nga atero tutawaanye nnyo akuba amasimu ku police era n'abamu ku bannamawulire abaafulumya amawulire gaffe ne benjogerera kati babagulako emisango bagagamba mbafulumya amawulire ag'obulimba naye nga ate emisango giri mu kooti n'ababba ebyapa babasiba. Omuvubuka oyo bakola transfer ez'olukujjukujjuza okuteeka mu bantu 3 ennaku z'omwezi 6 ebyapa 3 bibaliramu obuwumbi 2 n'obukadde 4
ne babikola kyonna kye baakola ku kipaapi ekimu kye baakola ne ku kirala kye baakola ne ku kyokusatu. Bakola transfer okuva mu mannya ag'abantu abanguza ebigenda mu mannya ga Kasule Guwatudde. Kasule Guwatudde anoonyezebwa tamanyikiddwa gyali ennaku z'omwezi 6 ne wayitawo ennaku 6 ennaku z'omwezi 12 ebiva mu mannya ga Guwatudde Kasule ne bigenda mu mannya ga Kaweesi Fred. Kaweesi Fred naye anoonyezebwa teri amumanyi tamanyikiddwa wa gyali. Akati ng'ennaku z'omwezi 12 15 nga bakayita ennaku 3 zokka bigende muono w'okubiri. Jjukira wali byamala ennaku 6 zokka. Ne wayitawo endala 3 ne bigenda mu mannya g'oyo kati eyajja okuwamba ayitibwa David Kenneth Numembi. Ayina oluganda ku Honorable Minister Mire Babalanda. Era oyo omuvubuka yaweebwa ebbaluwa okuva mu K&K Advocates. Eyo Kiwanuka and Karugire Company Advocates. Abo be baali ba lawyer aba banka yasiba accounts zange okumala omwaka gumu n'emyezi 8. Era bwe nali nnoonya ba lawyer abampolereza natuukayo ko ne neegayirira ti bannaye bandagiridde wano. Minisita nno Balamu yandagirira gendako mu bano ba lawyer bakuyambeko. Ye ndowooza yaki olw'okuba twamutuukirira nga tumugamba ku nsonga y'abaana. Abaana bano be tubadde tuweerera basibiddwa accounts tukyasobola baweerera. Gwe minisita w'abaana n'abavubuka bali twagala otuyambeko oba oli awo olungamye ababbanka basumululeko waakiri eziweerera abaana basibe endala ezisigadde naye abaana baleme kufiirwa misomo gyabwe. Naye bwe twatuukayo mu law firm eyo ne batutegeeza nti balina conflict of interest kubanga be balooya ba banka yasiba accounts zange mu lukwesikwesi. Abakulu ba government bava mu State House ne babagamba twagala accounts za Ssemugenyi zisibwe bunnambiro. Tebaba wakiwandiiko naye babalagira bulagizi. Nabo ne bakola ebiri waweeru w'amateeka ne basiba accounts mu lukwesikwesi. Emisango ne ginzigulwako nengenda nenjiwoza naye ate olunaku lwenjiwoza lwentegeera nti ebyapa nabyo nga bwe nkunnyonnyodde byali bikyusiddwa. Akati olwo olunaku tugenda okulaba nti ate ze baŋŋamba nti owaaye ate company offices bazitunze n'amayumba batwalirako n'ettaka bwe twasimba emiti nali mpeza emyaka 38 mu mwezi gw'omunaana nga 9. Abantu bange aba coordinators baffe n'abantu bange abanjagala aba family ne bagendayo ne basimbayo emiti mu nkole ya EBTDI ekubiriza abantu okusimba emiti egyenkana n'emyaka gye baba baweza mazaalibwa gaabwe. Era ne bifuluma ku mawulire. Abakulu abo baanoonya ettaka eryo we riri era lyerimu ku bye baakyusa. Erimu ku bye baakyusa ne bwe twogerera kati ebyo byapa nabyo byatwalibwa abantu be bamu. Akati ensonga ezo tugenda okulaba ebbaluwa ezireeteddwa nga ebbaluwa eva mu K&K Advocates ng'eraga nti ba K&K Advocates banjudde nannyini omupya ow'ebintu byange. Naye nga oli tasasulangako ssente nti yagula ku nze. Nze kennyini abantu abanguza weebali bonna abanguza offices zaabwe we ziri. Ekololo wali nagula ku Universal Multipurpose Enterprises bampandikira ebbaluwa mu butongole ekakasa nti bo baguza nze ne bo yagadde osobola obatuukako obakolako interview akakasiza ddala baguza nze tewali mulala gwe baguza. Tebaguza nko ku first transfer ali ku kyapa eyasookako tebaguza nko ku wakubiri n'owookusatu tebamumanyi. N'abanguza company offices ezo nagulawo akawumbi kamu n'obukadde 4 omwaliriro waawo we nagula naye nabo bakakasa tebaguzangako muntu mulala yenna okujjako nze. Wabula ate bw'ogenda mu Lands Office osangayo ebiwandiiko ebyaweebwayo abayaaye bano abayambibwako CID ne office ya President abalaga nti abantu abintu ebyo bali bagula kubanguza naye nga ate abanguza we bali bonna bakakasa baguza nze tebaguzangako muntu mulala. Akati n'ebyo bwe neegayirira ennyo ne ngamba bannange ebintu byange babitwala tugenda ku poliisi tugenda wa ekigambo kimu ekijja bampa condition emu yayo omusango gwe wawaabira gavumenti okusazaamu etteeka lya UPDF Amendment Act 2025. Kubanga oluvannyuma ng'etteeka eryo lyakayisibwa nze yasookera ddala okujulira mu kkooti etaputa ssemateeka nga nsaba etteeka eryo lisazibwemu kubanga ndaba etteeka eryo si lya bwenkanya kubanga lizaayo abantu okukozesebwa mu kkooti z'abakalintalo ate nga tumanyi nti kkooti z'abakalintalo
abaje tuyita military courts zikolera ku order from above. Zirina hierarchy eyazo ng'etambulira kwa ani mukuru mu maje. Kati bwe ziba zitambulira kwa ani mukuru mu maje nga tumanyi olwaleero nti CDF yakulira amaje. Era kugamba yeetaba butereevu mu kulonda. Oda gyawadde tekyusibwa tekubaganyizibwa ku biro. Yeetaba butereevu mu kulonda ani agenda okukulira military court. Kati bw'ogwa mu mbeera nti oba obadde oli politician oba oli munnabyabufuzi oba katugeze tuwe example ng'eya retired Colonel Kizza Besigye bwe tumanyi obulungi ennyo nti avunaanibwa omusango gw'okuteeberezebwa nti yali ayagala kukola lukwesikwesi oba lukwe lwakutuusa bulabe ku mukulembeze w'eggwanga. Tumanyi bulungi nti omukulembeze w'amagye ate ye kitaawe taata wakulira amagye ate ye president w'eggwanga. Kakati bw'abanga ate akulira amagye yasalawo ani agenda okubeera akulira ekkooti yeetaba butereevu mu kusalawo. Tewali ayinza muwakanya nga asazeewo ekintu kubanga amagye gagendera ku discipline. Bw'omujeemera ekyo kikubonerezesa oyinza n'okugobwa mu magye sinakindi n'okusibwa. Kati bw'abanga yavaayo butereevu ku Twitter oba ku mikutu gye egy'emitimbagano n'agamba nti omukulu ono yali ayagala kutuusa bulabe ku taata wange era nze nja kumusalako n'omutwe. Tukiraba nti kintu kya bulabe nnyo. Tosobola kusuubira nti Kano Kizza Besigye oba bamuwayiriza oba tebamuwayiriza nti asobola okufuna obwenkanya mu kkooti eri nga asalawo ani agikulira ate ye mukulembeze w'amagye. Kyetulowooza nti si kya bwenkanya ate nganza omuntu n'ebimu ku ebyo bye nateekawo example ekyokulabirako kye nawa ekya Besigye nakiyita pregnant example. Example eri olubuto nti eyo yennyini nnyini kyekisookerwako kye tulina okulabirako nti awo tewayinza kubeerawo ki bwenkanya. Naye ate n'ekirala etteeka eryo lyayisibwa mu palamenti yaffe. Palamenti gye tulina olwaleero omuzungu akiyita gerrymandered parliament. Palamenti eyo eri imbalanced kwegamba yeesulise. Oyesanga nga omukiise omu wabweru w'ekibuga oyesanga nti omukiise oyo ajja kuba nga akiikirira abantu abalonzi 6 oba 8 kale katugeze 1,000. Naye ate n'osanga nga omukiise wa palamenti wa Busiro South akiikirira abantu 10,000 15 oba wakawempe North ali 16,000. Naye kale ne bw'aba ali mu 8 ono akiikirira abantu 1,000 akuba akalulu kamu nono akiikirira abantu 8,000 oba 10 naye akuba akalulu katya kyokka ebizibu by'abantu abo tebyenkana. Kyokka nga ate abantu abo be basalawo butya ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo bwe zisaasaanyizibwa biiru bwejja be bawanika emikono oli awanika gumu n'omulala awanika gumu. Tewali gwe bagamba mbu kati gwe wanika emikono 2 kubanga okiikirira bangi. Kati bwebanga enkola eyo ye palamenti gye tulina butuufu teyali tesaanidde kusala na ku tteeka lino kubanga tumanyi nti aba NRM bagenda NRM kubanga kye kibiina ekibadde mu bunzi tetubalinaako buzibu kubanga bonna baawukana muki mu ndowooza. Naye bwe kibanga katugeze ne bwe kyandibadde ekibiina kirala si kya bwenkanya okuba nti bamaze mu buyinza emyaka 4 ne basobola okufuna muzungu kyayita entrenchment ne bagenda ne bakola okunyinyitiza constituencies ezirimu abantu abatono ne bafunayo ababaka ne baba n'ababaka abo nga bangi. Naye nga bw'ogeraageranya ku bantu opposition erina obuwagizi obusinga ng'ebuyina mu bibuga abali abantu abangi. Kati weesanga nti ekibuga Kampala bwe kiba kirina abantu obukadde 2 nga kirina bammemba ba palamenti buli omu akiikirira abantu 15,000 naye ng'ate tulina eri abava mu constituencies buli omu akiikirira omuntu omu ng'ate basinga omuwendo bano abava mu bitundu ebikiikirirwa abantu b'omu bibuga babe basinga ennyo okuwagira abali mu opposition. Kati weesanga nti bwe batuuka okusalawo abantu abakiikirira abantu abatono bamemba ba palamenti abakiikirira abantu abatono bye basalawo ate olw'okuba nti bo be bangi bye biyita naye nga tekitegeeza nti olw'okuba nti balina ennamba nnyingi ate bakiikirira abantu bangi. So nga ssemateeka agamba one man one vote. Naye twerabira nti akalulu ako tetuli kukaana kokka aka general election n'ebisalibwawo mu palamenti nako kalulu ate kankizo nnyo kubanga ke kaleeta amateeka agabagibwa ke kaleeta ensaasaanya y'ensimbi lw'erina okubeera. N'olwekyo ne twesanga nti amateeka mangi agatandiise agayiseewo kubanga palamenti eyo eri gerrymandered. Kye nalambulula mu kuwaabira mu mpaaba yange gye nateekayo mu kooti etaputa ssemateeka
kwe kusaba kooti erungamye wabeerewo kye bayita redistricting. Baddeyo bagambe nti buli constituency ng'amateeka bwe gagamba nti buli mukiise wa parliament aleme kukiikirira abantu abasoba mu bitundu 15 ku buli 100 oba okukka wansi waabyo okwawukana ku balala be bakiikirira. Oba okiikirira Kampala Central waakiri osobola okusingako akiikirira Makindye West n'osingako ebitundu 15 obutasukka 15 oba osobola okuba nga okiikirira abantu abakka wansi w'ebitundu abatakka wansi w'ebitundu 15 ku buli 100 mubeera muli mu range y'emu. Ekigeraageranyo kibeera kyenkanankana oba oli awo. Naye kubanga ekirubirwa kyekyo nti wayinza okubeerayo ng'oyinza okuba nga okutokka wansi wa bitundu 15 ng'oli mu 12 nabeerayo ate omulala asukka ebitundu ebyo 12 n'abeera ng'ali mu 15 naye kasita aba nga tasukka kisobola okuleetawo balance. Naye olw'okuba nti nno gavumenti eno ke kakodyo keeyina kokka oyisa amateeka nga bweyagala n'okuba nti yeeremeza mu buyinza ebbanga lyonna ekyo bakikola kagenderere. Kyovudde olaba nti gano amateeka nga gano tegandiise n'ate n'ekiba n'ebirala ebyakolebwa bimenya amateeka kubanga etteeka era ssemateeka agamba nti parliament tekkirizibwa kuyisa tteeka limenyawo nsala ya kooti. Akati weesanga nti bano kye baakola kooti yali emaze okulagira nti abantu tebalina kuddizibwa mu kooti z'abakalintalo y'amagye. Ate mu kiseera kikimu ne mukola amendment. Bo baakola amendment eyo nga bamanyi balina numbers mu eyo gerrymandered parliament yaabwe parliament eyeesulise nga bakimanyi nti bo balinayo numbers etteeka lijja kusobola bulungi okuyita wadde nti n'abakiise baabwe tebakiikirira namba z'abantu bangi kusinga bano be bavuganya olw'okuba nti nga bwe nkutegeezezza baava dda ku national quota egamba nti constituency terina kusukka bantu 7,000 ayina bwakiri okubanga eri esukkako 7,000 obutasukka 15% oba okukka waajo obutakka wansi wa 7,000 naye tumanyi constituencies nyingi ezirimu abalonzi abatawera 3,000. Nga bwe nkugambye n'ezisukka nga ziri mu bantu 10 enamba okusinziira ku ssemateeka butereevu. Kakati n'olaba nti ebyo byonna bimenya ssemateeka. Ekyo nno kyandeetedde ebizibu by'amaanyi n'ekirala kye baagamba nti nno najulira mangu ng'etteeka terinagenda mu gazeeti. Naye argument yange gye nawa nti gazettement is not a condition precedent to a constitutional challenge. Ekintu kyonna ekiri wabweru w'amateeka osobola okukiwaabira n'okujulira ku kyo ne bwe kiba nga kikyali mu process nga tekinnaba kutuukako we kyatuuse. Kubanga kiba kimenya mateeka kirinnyirira ddembe lya muntu na kumalawo liberty. Omuntu kuba nti nno n'okuba okumalawo gye twandiise obwenkanya. N'olwekyo justice oba obwenkanya bwe buba bwakubeera nga butojjera mu ggwanga lyaffe tetulina kulinda nti tulinde bamale okuteeka etteeka mu gazeeti kubanga gazeeti kutegeeza bantu kyetteeka lino lyabagibwa weeriri. Naye ate nze kye nakola ekyenjawulo nawaaba ng'omukulembeze amaze etteekako mukono kitegeeza lyali lifuuse etteeka ataddeko omukono. Akati ekyo era bagenda okutwala mu kkooti nga bye bawoza birabika nga tebijja kubeera nnyo na mulamwa. N'olwekyo ebintu ebyo byandeetedde ebizibu bangamba kati oba oyagala ebyapa byo bikuddire jjayo bye wawaaba mu kkooti. N'ekirala ku luno olw'okuba nti nazze neesimbewo ku bukulembeze bw'eggwanga ekimu ku kye baagambye nti olw'okuba nga oyagala kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga oba oyagala tukuteeke ku bagenda okubeera nominated kola bino na bino na bino na bino. Oluvannyuma lw'okubigaana lwe lukuunya olwo lwolaba ssebo ebyobufuzi obadde ombuuza ekibuuzo nti ate ebyokuweerera abaana n'emisango gino egikuwaabirwa gijjamu gita ebyobufuzi olw'okwonooneka kw'ebyobufuzi byaffe mu ggwanga lino kyekireetedde abantu okubonaabona n'okubeera n'ebizibu ku ttaka kubanga bano ababba ebyapa bino bakozesa etteeka lye bayita bona fide purchaser for value without notice. Bona fide purchaser for value without notice ye muntu abeera ku kyapa owookusatu. Omuntu oyo kasita agendako nga waakusatu etteeka ligamba batamanyi byabaawo wakati w'oneyamuguza babiri ye gwe tuba tutunuulidde. So kati ababbi kye bakola bw'afuna ekyapa akikyusa mu bantu basatu ku speed gw'oleme kutegeera
Semakula yaguza Kibalizi. Kati yagamba nze nagula kuwa kubiri. Nagula kuwa kubiri. Simumanyi. Gwe sorting enoli nga bakubye. Maaso nga tugenda. Ate ekirala kye bakola ku byapa ebyo. Nga owokusatu amaze okubifuna. Yadduka mangu n'abyewolerako ebibiri ekyekololo company offices neewola obukadde 8 n'agenda ne ku Kololo Hilltop Residence n'agattako ekyeri nayo nayeewolerako obukadde 8. Kati ekitegeeza nti ne bw'oba omusinzi omusango ye eri tasasula bbanja ng'ate awo otandika kuwoza na banka. Bbanja lisigala ku byapa byo. Kati bw'ogenda mu banka tekwanjulira fayiro gy'emanyi gy'otalinaako kakwate ye kugamba bano abali wano mubali wano gwe toliimu. Tulina gundi ne gundi be bali mu transaction. Twawula gundi yatuleetera ebyapa muleete. Kati ogenda mu kooti gy'otabaali ebyo kwewola kugenda mu banka ffe tugenda kwewola nga process ewanvuwa valuation. Bano babbi balina n'abantu mu banka be balinayo kuba omuvubuka batugamba alinayo mukyala we oba girlfriend we kwegamba kakundi k'abanyazi baviira ddala mu State House ne babeera mu zibanka ne babeera mu financial intelligence ne babeera mu police ne mu CID era baba ku mugano bukasaba manya nti wano waliwo akasente bakola buli kyonna ekisoboka mwattu n'obulamu babutwala. Kaakati oli mwetegefu okujjayo emisango ebyo bikuddire guli ogw'ovunaana ku kooti ogwateeka lya kooti y'amagye ebino ebirala oli mwetegefu? Ssebo wange ekisookera ddala kyenjagala okutegeeza bannayuganda oba oli eyo otudde ng'omanyi nti omanyi osobola okubeera obulungi n'ogamba nze ninawo kasente abaana bange basoma sobola n'okuweerera ab'omulala nteekedde abaana bange gavumenti eno olw'ebyobufuzi ebibi bye tulina esobola okutwala ebintu byonna by'okoledde abaana bo mu lunaku lumu n'osigaza 0. Ekirala gavumenti oba bali mu gavumenti nja kugamba gavumenti lwa nsonga bw'obeera omuzadde n'obeera n'abaana waka n'obeera n'ebisolo awaka abaana bange baweze 18 n'embatta kati basajja n'abakyala bakulembera maka gaabwe byebakola tebinkwatako. Anti kati mbadde nkyakugereza nti bw'obeera n'abaana ewaka n'obeera n'ebisolo awaka eggunju ne lijja neriri enkoko nerikomawo neriri endala enkoko esobola okukunenya olw'obutateekawo security wakaawo kubanga ekisooka kya byonna gwe bw'obanga gavumenti eno omusolo egujja muffe otegedde gavumenti okuddukanya emirimu gyayo enkuba tetonnyayo neefuna ssente era gwe sabbuuni gw'osasula omunnyo gw'ogula kyonna ky'oba osasudde olugoye lw'ogula gavumenti kwefuna omusolo nesobola okubanga eddukanya emirimu gyayo. Akati bwebanga tubeeranga baana gavumenti yandibadde erabirira abantu ng'emanyi nga bw'onoogamba nti olimye ennimiro yo naye ebibala byo bwe bitazza byosimbye bwe bitazza mmere ennungi naawe tosobola kuwangaala. Naye gavumenti eno kyekoze kwe kuba nti etunuulira abantu nga obulamu bwabwe buli mu katyabaga naye neyeteefiirayo ekama naye nga enkente gyekama tegiwa biwata. Kale ekizibu ekyo kindeetera okulowooza nti nze kale nze bwe nzijjayo omusango ogwo nyinza okuba nga nina obusobozi obugamba nti nja kusobola okwerwanako naye ate omwana wange ow'emyaka 5 ow'omwaka ogumu kitegeeza eri jamukwata mulwanirira singa ebintu bigenda mu maaso n'okubeera bwe bityo. N'olwekyo ekinsoboddeyo okugamba nti kanwane bwe zizingirire kati kisusse ku kuba nga nze kunze omu n'abaana bembadde mperera tebalina abalwanirira. Singa wabaddewo abalwanirira ebintu ebyo tebyandibadde obandigambye nti omusajja aweerera abaana bangi naye bonna bafiiriddwa emisomo gyabwe. Mabega w'omwana oyo waliwo omuzadde we waliwo muganda we waliwo mwannyina waliyo abantu b'oku kitundu. Omwana obutasoma tekikosa bafamire ye bokka kikosa n'abantu b'omu kitundu. Oyinza okusanga ng'omuntu katugeze ali ku street anyakula akasimu naye ng'ekimunyakuza akasimu oba oli awo muyinza okubeeramu empisa embi naye abeera yazijjawa. Oyinza okusanga ng'amaka gasasika naye nga gasasise lwaki babeerawo ekikireeta. Ayinza okuba nga bwavu bwe bwakireeta, ayinza okuba nga school fees zaabula, ayinza okuba nga yasoma omulimu ne gubula. Wabeerawo ekizibu ekibeera kireese embeera eyo yonna naye nga kiva ku bukulembeze bwe tulina obutasobola kulwanira muntu wa bulijjo kwerwanako. Olwaleero nayiiya project gye bayita EBTDI, Every Birthday Tree Day Initiative. Naye njagala okujjukiza nti twali tutongoza ba coordinators baffe okutambula mu ggwanga wonna
nabweru ku Kasaawe nga tutegese omukolo oguyita aba coordinators bonna besombola okuvayo na mu districts kubanga enteekateeka yaffe ebadde yakuba nti bane ba coordinators awerera ddala 5 ku 6 mu buli division ekola buli district mu ggwanga. Etwesanga nti tusobola okutalaaga eggwanga okumanyisa enjiri eno atuukira abakulembeze b'amadiini abakulembeze b'amasomero n'amasomero ag'enjawulo era nga tutuukirira n'abakulembeze aba local government LC1, 2, 3 ba LC5 ba RDCs n'ebitongole ebirala omuli ebitongole eby'obwannakyewa wamu n'ebitongole bya gavumenti nga twagala batwale project eno ebitongole eby'obwannakyewa bifuule project eno nga ekitundu ku corporate social responsibility. CEO bw'aba ajaguza amazaalibwa ge asimbe emiti egyenkana n'emyaka gyaweza ku mazaalibwa ge oba abakozi be bamusimbire abalala bakitwale ng'ekyokulabirako ifuuke poliisi. Twagala nga buli mu maka omuntu yenna ajaguza amazaalibwa ge oba ojaguliza mwana wo mu kifo kye muli obuli cake ne musala ne mujaguza ne munywa soda omwana bw'aweza emyaka 10 musimbe emiti 10. Abantu abo bawaki abakola ki singa nsimbe emiti 10 ekitongole kimpayo ki kitu ebintu bingi mu Uganda bali mu nfunirawo omusajja tugamba abafunyeemu osimbe emiti 10 bakusindikira emitwalo 5 kye twetaaga okukola kwe kusomesa abantu baffe bulungi kyobuli mu ekyo. Olwaleero tutudde wano mu kasiikirize ko era wali mu bibaati naddusewo nga wookyo kamala tufunye kye bayita shade akasiikirize akawoomu kotasobola kusanga singa tuba tetukoze kintu ekyo. Olwaleero bwe weetooloola wano mu kibuga Kampala wesanga nti amataba gafiiriza abantu obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. KCCA ekozeewo ki? Minisita akwasaganya ku Kampala akozeewo ki? Oyinza okusanga bali mu bukuukulu bali ku zi woteeri bakola diiru ez'okunyaga ensimbi okuva mu bitundu ebyenjawulo oba mu bitongole bya bateesa kubika ku mwala bateesa ku bikapu bya nsimbi butya bwe banayoola naye nga tebalina solution ku butya bwe tuyinza okumalawo amataba ago. Kireesa amataba okimanyi emifulejje baagizimbako emyala gizimbiddwako amayumba gazimbiddwa buli wamu n'amazzi ne gabula we gakulukutira. Manyi bagamba tulina olugero mu Luganda olugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakoze eki gakulukutidde. Kakati bwe weesanga nti omanyi nti wano wakulukutiranga amazzi ekibazimbisaawo amazzi ne gabula we gayita kiba kiki? Ebyo byandibadde mu gavumenti yo singa weesimbyewo butereevu byemuku ebyo. Kakati gavumenti eno era nayo yange kubanga ffe nga bannayuganda kitukakatako kweterawo gavumenti gye twagala esobola okutuweereza. Awo wennyini soko simbe wakati kubanga abantu tutwadde tutandika ne bagambye ogenda babuulira ebikwata ku musango gwe watwalawa kooti ogwekuusa ku by'okulonda tebannakiwulira. Nomination zaggwa kalulu kagenze mu maaso naye era obwenkanya tofunye buli gy'ogenda tofuna bwenkanya. Obwenkanya musango baagusala nina essuubi mu kooti wadde nti waliwo abalamuzi abagufudde omugano okuba nti basaka ku bantu abalina ebizibu eby'emisango egy'enjawulo babasakeko ensimbi. Ekizibu kye tulina mu system yaffe ey'ebyamateeka kyekyokuba nti obwenkanya bulwawo ate nga tukimanyi nti okulwawo kw'obwenkanya ate obwo nabwo butali bwenkanya. N'olwekyo ebiseera ebisinga tusaba system y'ebyobulamuzi buteekewo enkola esobola okwanguyiza ku bantu okusalwa kw'emisango giggwenga mangu. Musango gwa byakulonda nagenda nempaba mu kooti yampa kye nali njagala naye gavumenti gye tulina tekolera ku mateeka tekolera ku nkola egoberera ssemateeka egoberera amateeka. Kyovudde olaba nti gavumenti eno tulina okulwana ekyuke tufune gavumenti ekolera wansi w'amateeka. Naddukira mu kooti nempangula omusango gwe nkugambye ogwasooka nenteekayo omusango ogw'okuwaabira UPDF okuwaabira kakiiko ka palamenti n'okuwaabira gavumenti eno eriko okuyisa etteeka mu ngeri ey'amancoolo n'emenya ssemateeka balisazeemu etteeka lya UPDF ate nga nja kulwana bwezizingirire lisazibwemu oba liddemu lyekennenyezebwe okuggyamu buli kalumira konna kakasa nti bannayuganda
bafugibwa ku nkola etambulira wansi wa mateeka. Bwe twanoonya emikono abantu banga bwe nkutegeeza nina ba coordinators mu district kwetoloola eggwanga. Bwe twategeka olukuŋŋaana lwawe nabweru baalugobanga bagamba nti kirabika muteeseteese okubanga mukunga abantu ku bintu eby'obufuzi. Ekyabatiisa kukuŋŋaanya abantu bangi. Banga balegenda okulaba baasi ziweze 20 abantu bava mu bitundu ebyenjawulo. Abantu baba bakyamufu okulaba omuntu akoze ekintu ekyenjawulo. Naye poliisi ne basaasaanya olukuŋŋaana olwo era terwasobola kubaawo. Kakati obusobozi obunoonya emikono nkukakasa nti mbulina era nakikola. Ate ng'emikono gye twatwalayo twasooka ne twalayo egisooka 12 okuva mu district 12 ne beekwasa obusongasonga ne bagamba dayo okole booti ne booti ne booti. Ekikuzzaayo kyekyokuba nti abantu bataddemu nini namba zaabwe. Engamba ate mwateereddewo voter number stroke nini number. Ndowooza nini number ne voter number enjawulo 0. Kuba bw'ogenda okulonda bateekamu nini namba yo balaba ebikwatako. Akati ekingobya abantu okuteekamu nini namba zaabwe kiki? Ate nga nini namba yeyangu yekola buli wamu kati. Bangamba nti bo baazirabye nga voter number nga ate bo tebannafulumya voter number. Ekyo nno kya bulabe. Bw'oŋŋamba nti nno ndeese emikono gyange n'ogingobya kubanga temunnafulumya voter number, ate verification ogenda gikolera ku ki? Nga register gy'olina terimu voter number. Ogenda kakasa otya nti nze abambadde balonzi oba si balonzi kubanga olina kukeberera ku voter number. Kati abalala obakeberedde ku ki? Kakati awo ebyo bye byantutte mu kkooti kubanga banzizaayo nenzirayo nendeeta emikono emirala. Nendeeta 10 mu 10 ne bajjamu emikono gye bajjamu ne bagamba ddayo era kubulako emirala 4. Olina kuzigenda. Nenzirayo nendeeta ena gye bajjali gibulako. Ate ena bwe nagireeta egyali gibulako bwe bagenda okusengejja ate ripooti gye bampa baalaga nti naleese emikono 4 gyokka nga giri emirala 9 gibuze. Okategedde ribampa ripooti efaanana bwetyo nga naye teriiko mukono gwa Honorable Justice Simon Mujenyi byabakama. Ebyo ne bagamba byagirya ebyembi bisekerwa tovudola banga obadde enseko tosobola kuzeebeera. Bwe twaddayo ne tubabuuza bannange no ripooti gye mwatuwadde n'olwekyo nateekayo okujulira ng'ennaku z'omwezi 25 nga wakayita olunaku lumu nominations ziggalewo. Bwe nteekayo okusaba kwange ne neetooloola kakiiko k'ebyokulonda ne neetooloola okumala omwezi mulamba okumala ennaku 40 nga tebawa ripooti ntuufu, tebawa kuddamu ate nga tebawuliriza kwemulugunya kwange kwe nateekayo petition gye nateekayo. Naye kwe nalaba tebawuliriza nenzirukira mu kkooti enkulu okubakaka ngisabe kye bayita writ of mandamus. Writ of mandamus ye kiwandiiko kya kkooti oba order ebeeragira ekitongole kyonna ekya gavumenti ekikoze omission oba ekirina ensonga gye kikutte mu ngeri eyagadibengalye ekirambika okusobola ze tuyita summons okujja okwewozaako ku ebyo bye nali mpaabye. Bwe nawabanga leero ne bayita ennaku 2 abakakiiko k'ebyokulonda ne balyoka bampita okuwuliriza omusango gwe nakola ki petition gye nateekayo. Bwe nateekayo ne baŋŋamba nti bino biripooti byoleese ebiraga nti waleeta emikono 4 si byaffe ffe tetubimanyi naye nga biri byonna baabituwa okusooka nga beekaza kati nno mu nominating nga beekaza nti nno nali ndeese emikono okuva mu district 4 zokka. Naye oluvannyuma lw'okutunuulira ensonga eyo bo bennyini ne bagamba etuwulidde ensonga yeerimu eggumba naye kye tugenda okukola tugenda kwanukula mu nnaku ntono 3 oba 4 okuva lwe baŋŋamba nti bagenda kunnyanukula mu nnaku 3 oba 4. Olwo nno omusango baguwuliriza petition bagiwuliriza ng'ennaku z'omwezi 5 November. Olwaleero mmeka? Olwaleero 1 December. Tebaddangamu kuwuliriza nsonga yonna, tebampandiikiranga bbaluwa mu butongole kuntegeeza biki byava mu nsonga eyo. Ate nga wansi wa ssemateeka balina okutegeka okulonda okuteeka omuzungu kyayita confidence obwesige mu process y'ebyokulonda eno gye bakoze ekoleddwamu amancoolo eragira ddala akalulu akatali ka mazima na bwenkanya. Era nze njagala obbategeeza nti nze agenda okusooka mu kkooti okusaba akalulu kano kasazibwemu
ne bwe nabanga ndi ku ballot ne bwe nabanga siriko kujjako nga nkawangudde. Nkubulira ensonga lwaki nzize ngoberera mu 2016 Honorable Mao yataataaganyizibwa okwesimbawo. Era ekimu ku ebyo byamuleetera nti teyateekebwa ku lukalala lw'abalonzi. Bamuvunaana okuba nti yali obatakoze kukyusa kuzza bujja yakulondako olw'okuba yalifuna obuzibu obwa nationality. Nakati ekyo ekooti n'ebalagira era n'erambika nti okuzza obujja enkalala z'abalonzi tekirina kuba kyakaseera buseera nti mukategeke ka February paka August mu mwaka guno kirina kubeera kya buli lunaku kya lubeerera voter register inokuba nga nzigule nti omuntu waawulira waalina obudde agenda neyekeberera ebyokukwata ku kulonda kwe oba nasobola oyinza okubeera nga tugeze wazaalibwa Mbarara n'ofuna omulimu Entebbe ku kisaawe ky'ennyonyi nga mu butuufu omulimu gwe wafuna mu biseera by'okulonda tojja sobola kuleka mulimu kugenda Mbarara kukebera lukalala kulonda oba kutereza lukalala ebyo batereddewo akaseera we batereddewo n'ekirala ekifo gy'owangaalira omukulembeze ali mu kitundu ekyo okusalawo kwe kuba kukosa butereevu ne bw'oba oli mupangisa ne bw'oba sijje wazaalibwa oyinza okuba wazaalibwa Mbarara n'ogula ennyumba Entebbe kiri mu mateeka kati bwe banga Entebbe ye wali amaka gange nzikirizibwa okukyusa eri gye nazaalibwa gye mbadde nnondera ntandika okulondera Entebbe nnonda abakulembeze b'Entebbe kubanga enguudo bwe baba bazikola kiba kinkosa. N'olwekyo ensonga eyo ne kiba nti bwe bateekawo nti tutaddewo okuva mu Gwokubiri paka mu Gwokutaano omuntu wakirizibwa okutereeza ebikwata ku kulonda kwe ne bamala ne baggalawo tugenda mu kalulu kano nga mu mwezi gw'omukaaga n'ogw'omusanvu voter register ebadde nzigale nga tubuze emyezi 6 myezi 5 okutuuka ku kulonda ne batugamba voter register nzigale ate nga bo bennyini batugamba tebalina voter register eri final kyovudola banga bagamba okusooka nga ntuteye emikono nti mwataddemu nini namba nezibeeranga voter numbers ate nga ffe tetunagaba voter numbers kubanga tewaliiwo voter register ntongole gye twatongozza nti gyegenda okukolebwako okulonda kati emikono banjine egy'abalala bagiverifyinga batya bakozesa nini bakozesa ki namba ya simu oba register kati n'olaba nti akattu kanene era obuzibu bayolekedde simanyi ndoza ogambye akalulu olunaggwa okkubwa ogenderawo mu kooti ngenderawo mu kooti ate nakati bikavuddemu butereevu nakati nkyasobola okgendayo okulaga nti akalulu kano si kamazima na bwenkanya nyinza n'obutakalinda kubaawo nsabe kasazibwemu bakongezebweyo naye ate nga ne bwe lunaaba kakubwa kakubiddwa leero yenna n'abeera awangudde mbanja kugenda mu maaso n'okujulira kulaga nti tekaali mu mazima na bwenkanya kubanga voter register authentic emyezi kati kumpi gumu kitundu olinze kakiiko kuwa byava mu misu ninze kakiiko kumpa byava mu okunominating n'okuntegeeza lwaki saali nominated kubanga lwaki saateekebwa ku lukala kubanga emikono twagireeta bo bennyini be baasayininga ne bateekako n'omukono nga tugibawadde ate ne bakugamba nti byonna obwa district ennya eno ripooti si ffe twagikuwa bo bennyini baawandiika ne balaga nti kubulako ena genda ogireete ne tugireeta ne bagamba kale kati giweze ate nga baagibala ne bakuba n'ennamba z'amasimu ez'abantu abaaliko babuuze mwalonze Ssemugenyi abakiikirire ku bukulembeze nti kati oluvannyuma ennyo okutuwa ate kiripooti ekiraga nti gino gye twasembayo okuleeta ena gye gyokka gye twaleeta mu zonna nolabira ddala nti bakola enkola gye tuyinza okulowooza nti si incompetence akaluluko ngako tokaliimu naye abakaliimu olwaki sinnaba kuba nti nno si kaliimu sinnaba kuba nti tuli nominated yanagenda kuteeka ku ballot paper kyekyantwala mu kooti tokubye campaign era kooti yagamba nti olwokuna lwa wiiki eno kooti egenda kuwa ensala yaayo omusango gwe nawaabira akakiiko k'ebyokulonda twabaddeyo ne munnamateeka waabwe era ne bamuwa ekiragiro bampe okusalawo okwava mu petition gye nafayiringa kubanga ebbanga lyonna tubadde tulinda babeere nga bampa okusalawo okwo nga tebakumpa n'ekirala netusaba era bandiyirire okummalira obudde n'ensimbi ze nateekamu nga nnoonya emikono n'okolera enkola eyagadibe nga lye gye baakola mu nteekateeka y'akalulu nga nsuubira nti
kooti ejja kusala ensonga kubanga bwetasala nsonga bannayuganda bajja essuubi mu bulambulukufu n'obwerufu obwa enteekateeka z'akalulu ate bwe baba nga baagala eggwanga lyaffe libeere n'emirembe oba abantu kyetuyita peace okubeera ne peaceful elections kikyalemeddwa okubeerawo wano naye ate tunuulire nnyo ekiseera ekiddako ng'obululu buwedde emivuyo gino gye bakoze egy'okuba nti ne babadde bateekateeka akalulu kano bataddeko abantu bokka abali wansi wa kaadi z'ebibiina okuba nti abantu abali wansi wa kaadi z'ebibiina bokka be babadde nominated kyabulabe nnyo kyakulinnyirira ssemateeka kubanga lwaki omuntu omukaka okubeera nga ayingira ekibiina okusobola okwesimbawo okukiikirira okutuusa ku obuweereza eri abantu watya nga nze yeesimbyewo okubwa namunigina atali wansi wa kibiina nsinga yeesimbyewo ku kibiina kaadi y'ekibiina musinga obuyigirize musinga okuba n'obusobozi okutalaaga eggwanga musinga mu byenfuna musinga obumanyifu okuba nti nina experience mu bintu ebyenjawulo obumanyirivu mu bintu ebyenjawulo oba oliawo nga nsobola na bulungi nnyo okuweereza bannayuganda okusinga kwabo abeesimbyewo ku kaadi z'ebibiina lwaki nkakibwa okubeera nti ndi wansi wa kibiina okusobola okwesimbawo ekyo kibeera kyakumenya ssemateeka ate era kulaga kyekubiira yabadde mu kusunsula abantu abeesimbyewo bakozesa kakummuntaaki kubanga ne voter register yennyini entuufu yali teriiwo kyova olaba nasaba batuwe ku mpapula zaabo ababadde nominated ez'emikono tuzeetegereze tulabe kye baakoze ku ono kye baakoze ne ku nze ate nga kibakakatako wansi wa ssemateeka munnayuganda yenna buli muntu yenna yeesimbyewo ku bukulembeze olina ebbeetu okusobola okugenda osaba akakiiko k'ebyokulonda byonna ebimukwatako n'emikono gye yaleese okulaga yayise mu makubo matuufu era ensonga lwaki bangi tubalebe babajjeemu luli emulugunyiza bwe ngenza okutunulira mu fayiro ya mwami Kibalizo ono nkizudde nga yakozesa emikono gy'abantu abakyamu kakati kwe kusaba batuwe ku mikono gy'omukulembeze aliko kati abaddeko emyaka 4 twetegereze ye yaleeta ejje gyali gifaanana ekyaloole namba kati bwe nkugambira nti okubba akalulu okwolekedde mu gavumenti eno bali banyazi bakukuti kati kibayagadde okukola nga bwe yaleeta emikono ng'agamba leeseroole ennamba tumanyi nti gavumenti emaze mu buyinza emyaka 4 n'ekibiina kyabwe balina membership esinga ku bibiina ebirala okategedde membership eyo esinga ku bibiina ebirala waliwo ebibiina bye tumanyi nti bipya byakajja ebimu bibaddewo wiiki emu bikoleddwa wiiki emu nga tugenda mu nominations obisuubira kubeera na membership y'abantu bameka banaagikola mukadde kano naye ng'ate omuntu okufuna obuwagizi tekitegeeza nti abamuwa akalulu baba bavudde mu kibiina wabula olwaleero okulonda kunaagenda okutuuka nga bamaze okugamba nti kulonda kwabaddewo jjo ng'abanyazi bano bwe baba nga babadde babba obululu ebbanga lyonna baba baleesedde obululu obukadde nga 3 nga bagamba bano bammemba ba kibiina kyaffe baatulonze okategedde kakati ne babeera nga bagezaako okulaga ggwanga nti obululu bw'omwaka guno bugenda kusalibwawo membership za bibiina bo baleeta voter register yaabwe eya NRM ng'eraga nti balina abalonzi obukadde 18 naye teweerabira nti voter population mu ggwanga lyaffe Uganda eri wakati w'obukadde 21 ku 24 okusinziira ku bibalo bya Uganda Bureau of Statistics ne elections ezaggwa kikulaga nti bano baba bavuddeyo ne voter register yaabwe gye baatongoza emabegakaawo nga bakulaga balina abalonzi obukadde 18 kitegeeza olukwesikwesi olw'okufulumya akalulu akalaga nti kasaliddwawo bammemba ba kibiina lwamaze dde oteekebwa mu nkola nga ne bwe batadde ku kakonge akaaba abeesimbyewo bonna bakulembera biki bakulembeze ba bibiina kitegeeza ba independent ekibalo baba bakibajjeemu okategedde naye bannayuganda balina eddembe okulonda omuntu wadde independent okusinziira ku birowoozo bye n'obusobozi bwe kati ku luno tebaagala olonde busobozi bagamba nti londa kibiina ekyo kikulu kubanga we abeera politics bya bufuzi naye ekyo kikulu ku bo naye bwe tubanga ddala tulagala eggwanga lyaffe litambulire ku mazima n'obwenkanya n'okuba nti tufuna abakulembeze olw'obusukulumu bwabwe mu birowoozo n'obuyiiya ate n'okwagaliza eggwanga ebirungi nga tetugenderedde nti gwe londa bulonzi kibiina
tetusobola kumma ba independents besimbyewo bwa namunigina card kusobola kwesimbawo n'olwekyo tulinze court kyena asalawo wiiki eno ate nga nabo babawadde ensale walwakuna okutuwa ebiva mu kusalawo kwabwe oluvannyuma lw'ekeetegereza petition gye nateekayo mbakakasa bannayuganda n'abandaba mwenna bwe banteekera ku ballot eyo ebintu bigenda kukyuka. Ano ke kataleke kateke kasembayo emirimu egikolerawo kati kololo bakuwamba bulumba kuwamba sebo okolera ku street sebo sikolera ku street nabo nkutegeezezza nina offices ez'enjawulo nina office Mulago ate era okuva lwe najja tozogera nazo bajja ziwamba naye nga nina amaka mu bifo ebyenjawulo nayo nkolerayo mbeera ne offices ewaka nina amaka ekyanja nina amaka ku Ntebe Road Lubowa side n'ebifo ebyenjawulo mwenkolera naye nga ate era nyongera okubiriza bannayuganda tubeere beeteefuteefu okuteekawo ekyenjawulo mu kalulu kano. Oyina essuubi okweddiza ebyapa byo ne ofiisi zo nga tukyali mu ntambula y'ekika kino? Teekawo amaaso gaaga sebo ndi mulwanyi Namige n'okuwangula omusango gwa kkooti baaluma ejjiiko n'enfuna okutiisibwatiisibwa naye bagamba akasajja katono okagayira mitala wa mugga. Ndi mulwanyi sebo wadde emirimu ngikola mu ngeri y'ekimpowooze naye ate nkola emirimu ddala kyekinsobozesezza okusobola okuteekawo kampuni mu nsi ezo zenkumenyedde mukaaga ate nga nsi zinnaggwano zaakulaakulana dda naye ate era nsobodde okuteekawo enkolagana n'amawanga ag'enjawulo kyova olaba nti nasobola okuwangula Global Recognition Award okusiimibwa mu nsi yonna ate ndowooza nze munnayuganda asookedde ddala okufulumira ku mukutu egya Forbes olw'okuba omuyiiya mu by'obutonde bw'ensi asukkulumye mu balala olwa project eyo Every Birthday Tree Day Initiative. Ate kankutegeeze ssebo tulina ekivvulu ng'ennaku z'omwezi 2 December kyetutuumye Simba Omuti Music Festival kigenda kubeera Lugogo Millennium Park oba eyitibwa Lugogo Millennium Grounds. Tulina abayimbi ab'enjawulo ab'amaanyi ba Jose Chameleon, Spice Diana n'abalala bangi batwegaseeko bawerera ddala 20 era omutesitesi Abitex wamu ne JJ Sounds bajja kubeera naffe sound ejja kubeera taratibu. Tukubiriza bannayuganda bonna okutwegattako n'okujja mu kivulu kyaffe ekyo. Ngenda kubanga ntongoza akatabo kange ke tuyita Planting a Legacy, the EBTDI Guide akalaga butya okusimba emiti enkola y'okujaguza amazaalibwa nga omuntu asimbirwa emiti egyenkanankana n'emyaka gy'aba aweza ku mazaalibwa ge butya bwe kiyinza otuyamba okubeera n'empewo ennungi okubeera nga tumalawo ebbula ly'emmere kubanga tumanyi nti emiti egimu giyina omugaso gw'ebibala n'emmere ez'enjawulo ate nga kyongera emiti emingi gyongera obulungi bw'omukka gwe tussa gwe tuyita oxygen kimalawo carbon mu mpewo gye tussa. Tugamba ebinnonogo n'ebirungi ebiri mu project eno biyitirivu naye nga ku lunaku olwo tugenda kutongoza enkola ez'enjawulo ate lwe lunaku lwe lumu tugenda otongolezaako EBTDI National Football Trophy n'ebyemizannyo ebyenjawulo. Enkola eyo nno eya EBTDI National Trophy egenda kubanga tuteekawo emizannyo egyo nga zizanyizibwa okusinziira ku ttiimu zikolebwa ezivuganya zikolebwa okusinziira ku muntu omwezi gw'aba yazaalibwamu gye tuyita birthday month. Bw'oba wazaalibwa mu February nga mukola ttiimu eya February, bw'oba wazaalibwa mu March oba mu April okutuukira ddala ku December, buli omu ttiimu z'omupiira ezo abazannyiramu aba bazannyi mu zo ziba nga basinziira ku buli muntu omwezi gw'abeera yazaalibwamu. Ekintu ekyo lwaki nakireeta? Lwa nsonga nti ekisinza okutta ebyemizannyo mu ggwanga lyaffe kubulwa buwagizi. Osanga ensi ezimu nga Bungereza abantu temwagala ennyo emipiira, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United, weesanga nti ekisinga okutumbula club ezo balina abawagizi bangi okwetooloola n'ensi yonna. Kati bwe baba balina bye batunda byanguwa mangu okufuna obutale. Ne sponsorships bazifuna olw'okuba nti bamanyi nti oli bw'ateekamu sponsorship abawagizi bangi bajja gula tickets okujja okulaba emipiira egyo
n'okuba nti bajja funa promotions ez'enjawulo. Naye mu nsi yaffe wano ekikyaganye abantu okuwagira ebyemizannyo ebyo tebirina attachment na muntu sekinnoomu. Kati kye kyantandisaawo enkola eyo y'okutegeka ebyemizannyo n'okuwakanya okw'enjawulo okusinziira ku mwezi gwe wazaalibwamu. Sebo onombulira wazaalibwa mu mwezi ki? Nze ndi wa November. Gw'oli wa November. Akati watya nga aba November mukwatagana n'aba August ne bakuyeeya nti aba November mmwe mwasembye, mmwe mugenda osembe. Ekisooka mmwe temwagulira bawagizi bammwe t-shirt. Aba November temulina na talent. Tetubalaba ofa kijja kuleetera okugamba nti nange saagala wadde siiguzannya naye saagala ba November basembe. N'olwekyo ojja kwagala nnyo abazaalibwa mu mwezi gwo bakulembere. Era bagamba nti no abazaalibwa mu November bazanya n'abazaalibwa mu August. Naawe kenyini gy'oli ojja gamba aba August ffe tulina okukuba mu aba November musembe. Twagalira ddala musembere ku ntebe ya kikopo. Kijja kuwa ebbugumu n'obwagazi ne bwaba mwana muto ajja kwagala naye omwezi gwe yazaalibwamu be baba wangula ekikopo. Ne ndowooza nti ate kigenda kutuyamba okuzuula talents ez'enjawulo n'okuteekawo ebbugumu mu byemizannyo eby'enjawulo. Kyono kitukize nnyo ebyemizannyo. Tugenda tongoza tournament eyo n'ekikopo kye tugenda okugaba ennaku z'omwezi 2 December omwaka guno. Abayimbi tuyise bangi nnyo kubanga twagala abayimbi abo babeere ba ambassadors ba EBTDI era bafuuse dda ba ambassadors baffe oluvannyuma lw'okukkiriza okujja okutuyimbirako. Sebo ekivulu nakitaddemu ssente bulungi nnyo era abayimbi n'ebirala ebyetaagisa byonna taratibu. Tusaba busabi abantu bajje batuwagire. Ordinary ticket mitwalo 2, VIP mitwalo 5, VVIP mitwalo 10 n'emmeeza yakakadde. Naye ate ekyenjawulo nti buli muntu agula t-shirt yaffe ku mitwalo 5 ayingira butereevu mu kalulu ak'okuwangula scholarship eri omwana we. N'olwekyo scholarship ziri ze tubadde tugaba twagadde abantu tuleme ate kuzibaweera bwereere babeereko kye bakola okuyamba n'okutaasa obutonde bw'ensi. Ssente ze tukuŋŋaanya ngenda kunnyonnyola kye zigenda okukola kyanjawulo nnyo, kigenda kuba kiwoomu nnyo era ndowooza abantu bangi bajja kukyagala. Omuntu agula akatabo kange ke nawandiika emitwalo 5 aweebwa ticket ate n'ayingira mu kalulu ak'okuwangula scholarships. Tugenda kugabira ddala scholarships ezikunukkiriza 1000 ze tubadde tugabanga buli mwaka. Kati kwolwo tugenda kuzigabira abo abazze okutwegattako n'okuyamba okutumbula obutonde bw'ensi. Na buli muntu agula VIP ticket ya mitwalo 5 naye ayingira mu kalulu ate era abanaabeera ku table ate bo balina omukisa ogw'enjawulo nti bajja funa business trip. Tujja kuwanguzaayo abantu nga 10 abafuna business trip ogendako mu Canada oba mu America oba oli awo kukyalira company offices zange n'okubalambuza mu bifo eby'enjawulo nga business trip eri fully paid n'okusula n'okulya n'okunywa ne ticket byonna nga bya bwereere. Table yakakadde naye abantu bayinza okubeerako abantu bagenda okuyingira agenda okuyingira mu kivulu. VVIP mitwalo 5, VIP mitwalo 5, VVIP mitwalo 10, ordinary mitwalo 2 gyokka bofuna ticket nga weeyingirira ofunire ebirungi ebirala. Ofunire ebirungi ebirala. Naye ebyemizannyo ebyo tugenda bitongoza ku olwo era ekikopo ekyo kya EBTDI National Trophy tujja kiteekamu ssente eziwerera ddala emitwalo 10 buli mwaka egya $. Omuntu omuwanguzi waakyo gy'ajja osobola okuba nga awangula. N'olwekyo ebbugumu ly'amaanyi nsobodde okuba nga nfuna sponsorships ez'enjawulo okuyamba mu project eno. N'oluvannyuma lw'okuba nti nawangula Global Recognition Award eyo n'endabikirako mu Forbes Channel, Forbes Israel n'okulawo ekyenjawulo, Forbes Scotland ne Forbes Liechtenstein. Sobola ogenda ku mutimbagano kasita oteekamu Dr. Dennis Daniel Semugenyi Forbes osobola okulabira ddala recognition ze nafuna okuva mu bitongole by'ensi yonna ebyamawulire ate wamu n'ebyo ebitunuulira abantu abakoze ebyenjawulo okwetooloola ensi yonna. Naye kyamukisa mulungi era n'essuubi tibwe naateekebwa ku ballot eyo bannayuganda bagenda kuffe kugenda mu maaso. Sebo olwakadde oyinza okuŋŋamba nti nyongere maaso ebyokwogera nina bingi ozi ngamba nti obudde bw'otayina. Obudde tubeera nabwo naye kye tugenda okukola abantu tujja kuba emboozi tugibongera mu maaso tugende nga tugibatemera basobole okugenda nga bagigoberera buki kwampuliriza puroguramu nyingi nga buli puroguramu gy'okonako yeetaaga puroguramu yaayo. Ey'omupiira yeetaaga ne tutuula ne tugyogerako yokka kubanga kati omuntu
asigadde muno bya mizannyo kayingidde style kijje tugenda okusambamu omupiira era tesobola biteeka muno ow'ekivulu awulidde omuyimbi omulala ali yagamaze yenkoze nti okwegatta nange ku lukalala lw'abayimbi abagenda okubanga bapromotinga obutonde bw'ensi bingi nnyo tujja kusaba buli lwe tukuba akasimu kkiriza tujje tuleete kamera za Beck Media tulyoke tutandikira awo abatulaba tetugenda kusukkawo awo basiibule ntwala omukisa guno okubategeeza era okubasiibulako bannayuganda mwenna. Tumaze emyaka mingi, emyaka egikunukiriza 40 nga tulina gavumenti yaffe etwala obukulembeze oba obufuzi singa obwesige obaweereddwa abantu naye nga omuzungu kyayita trophy oba ekikopo kwegamba bazimbye walls of fear instead of bridges of opportunity. So our country has been reduced to survival mode, yet Ugandans have not run out of ideas. They have simply run out of space to breathe. So I come before you not as a protester, but as a reformer, a citizen who has built companies across 7 jurisdictions, founded scholarships for our children, and taken the state to court when it broke its own constitution. Uganda is not poor, it is poorly managed. And today, I am here to say enough is enough.